na myaka ebiri yaganya okutusasula ne bamuweereza n'obudde nga bamusabye ne ssente aleme ozisasula mu kiseera ekyo ave mu kizimbe ne yeerema. Nangamba bali babanja miliyoni 39 naye amawulire ge naalaba bagamba babanja miliyoni oba 8 emyaka ebiri sisasula. Era njagala fayiro eno mulaba obubbi obuli mu Uganda. Nze natandika mbadde nsasula eno estate ebbanga ddene RDC njagala olabe this is 2002 eno gundi ya Katerega Joseph Katerega 2023 January nasasula, February nensasula, March nensasula, April nensasula, May nensasula, June nensasula, ne July nali sasude nasasula ne September. Covid ngeri mukugwako bali bambanja milioni 10-16 ndowooza nenzisasula nengwana nazo mpaka ne wasigala kasete katono ne tukiriziganya ejeduka libeera nga libasasula nga lukola ki nga kati bo ne baagala batwale n'edduuka ate baddemu bambanye n'okumbali naye kino kize nga waliwo abafere abaanyaga ekizimbe kyange kyenaakulabye n'ettaka lye mwandabamu nga nwana eriri Kasanje kati ndowooza be bali mu kulwana bantemeko amagulu batwale buli kimu ekyange nga bakozeseza bano abantu bali mu kukaaba abaana bankubira bosi tukole ki miliyoni 3.9 n'ogwezaali badde nga zimbanjibwa tizali badde zigalizaawo big zone ng'ewa emirimu abantu abasuka mu 2 mu 3 wanga distress order etegeeza nti genda opiikinga ebintu ebijja mu muwendo gw'ezo ssente z'okola ki zobanja. Yeno order teragira ku evictinga muntu na kumuggalira naye Wanyondo wa court kiyakoze kiri bweru wateeka era agenda vunaanyizibwa. Kati ngenda ku September okudamu okubasasula esente zaali zino okuba eza August nga September bantute mu kooti bataminate nzerizi yange ate nga mbadde nsasula sente ze boogerako za covid nina edduuka eryo lye mulaba eryo edduuka ly'engoye yange kati esente bakolagana n'oyo mupangisa nga kyalina edduuka lyange omupangisa ne bamujjako ne basigala nga bamusasuza kati baali baagala koote baye expate balimu okubala edduuka eryo bakole ki banzibe naye bwe nagenda mu kooti muno musango kooti negugoba ne batusindika Wakiso tuva Wakiso bava Wakiso ne bakomyawo gwo musango nansana tebansavinga nakomawo kati ate kumande twali tuli mu Wakiso mu kooti Gwokuna ngenda kuwulira ngo wano bagaddewo bawambirwa ebintu byange kati nze mbadde nsaba RDC nga bwoze ne police ekisookera ddala distress bwebanga bakubanja ne bakuwa court order kitegeeza kugala eno business yange buli kimu ekiri wano nze nakizimbira kyange badde nsaba mu buyinza bw'omukama wange banzigulire ekifo na polisi yino omusajja yakulembera ekikwekweto wuuyo baleete nzigulewo nga polisi weeri chairman w'ekyalo namukubiddewo wali bano abaana mawulire banyambe balabe ekiri munda ekyatwalibwa tugenda kubiwandiika ebirungi ebiri wano ndowooza bino byabalema bulemu naye bangamba buli kimu bakitwala distress njagala bamawulire mu kikwate omuntu bw'aba kubanja ebbanja talina olusi olugala bizinesi yo waliwo eviction waliwo ne demolition order gye balina eri clear egamba distress for rent bw'oba bwanja omuntu rent balimpise ne bwembanga nembagamba kino mukitwale ne kino mukitwale naye bagulawo bintu byonna tebamanyi manya gaabyo tebamanyi buli kimu kye batutte tebamanyi nze nyina omuzindaalo gumu owawana sound gye nkozesa DPC peya y'omuzindaalo eyo nagigula America peya egula miliyoni 6 nyinamu obuzindaalo 28 just njagala mubale abalina calculator peya emu ya miliyoni 6 baza mu peya 14 ziba sente meka machine ze batuteza slot machine buli machine emu egura miliyoni 35 batute machine 7 kati ziba sente mekezo awo wenkomye yagala mukama wange DPC kino kifugo RDC kino kifugo kirekanga kigale wabeerawo obubbi obwekuntanya
nga aba gavumenti nga bali mabega kulembesa abanyayuganda okusuubula. Nze mbadde nsaba bagulewo twine peni ne kalamu tuwandiike ebiriwo omusirikale ya evictinga wuuyo waali okoze bulungi okutambula n'abasirikale.